Mami K yangamba ino omukazi. Nyina omukazi. Teyava uvi eri namugwira namutwala mu nyumba natenka muzalira abaana. Yagamba namusudiya namusudiya n'omulimba nesalimba zamulimba nayogera amazima out of love. Yes. Ekyomukazi kyaki olese kyaki nedda abantu bamu tebategeera byenyumya kati womuwa live example abasobola kola ki kukitegeera naawe omukyala wo wali omukwana n'omugulira bu sweet bu chips and chicken. No, adi chichi. Example tukyuseemu tukozesa alani. Okay, sabikage manyaga Unique Media channel atulina Pastor Edward tugezaako kutematema ali mu kunnyonnyola oboolya bye yalekayo mu ggulu eryokubiri. Nze byannyonnyodde kusinziira ku zi colors nkitutte era nga format ey'okusaba mukuba tubeereyo ne tugamba tusaba naye oli agamba sala ze tebaziwulira maybe format ey'okusaba ebeera si ntuufu. G'otandikirawo kusaba katonda mpa kino tosoose ku worshipinga stroke honoring tosoose ku repentinga bibibyo kwe kunaazibwa kuli kuwagambye omwana abaddugala mama n'amunaaza. Naffe abasajja tudde ewaka ngo omwana akuddukirako n'omugana naye sooka onaaze omwana wekamala okunaaba wekajja oba tokyakatya n'okakola ki n'okahaginga. So ndowooza kala kanziddemu omulundi gumu. Then ogambye green is honor stroke worship, blue is repentance. N'ogamba waliwo gye wayise anti love keko kakala keka connectinga si kike wangambye anti nkugambye green blue then awo ku makati waliwo love nga tetunagenda ku faith waliwo akantu kalibwe kati era nkakulaze yes nga tugenda ku faith. Ogambye ye yellow. Then ogamba orange is hope. Very well. Sibikutte? Kale ekirala watu kyatema twalekayo bye walaba. Ekirala waliwo kye tuyita red, color red. Kati color red eyo standing for battle, olutalo. Kati wano mu mutima gwange mpuli nawulira ekintu nga kigamba ekitegeeza eno you are gathering God ng'omulina oba omwetisse ng'omulina kwegamba muli wamu kati genda ku lutalo oba ojjudde. You understand? That's what I learned. Kati nga ngamba red kasita egulu ligamba red olwo luba lutalo wabanga bakulumbye nga gwe gundi ba angels bagamba red badduka mangu ali ne bapicking at those powers amanyi ga red ago abalwanyi bali ku department y'okulwana nabagambe ziri mu department mutegere bulungi. So mulokole togeza n'olumba olutalo nga toli sophisticated. That is it. Siwo kiri wobeera nga tonnajjula bambi tolumba olutalo mulokole bajja kukubirayo okomewo otuwolomere. Ekirala si kyabalokole bokka. Anyone who prays kasita wabanga talina ndagano za sitaani, anyone who prays here on this earth mukama amuwulira. Yes, buli muntu yenna asaba tayawula oba mulokole oba ki oba si mulokole. Pastor Edward ondese ku nsonga oyogeddaako
mu comments awo era waliwo eyaŋŋamba mbuulize omusumba omukyalo ono gwe yasanga mu ggulu. Ojjukira omukyalo oli gwe wagambye yali yeeyisa obulungi gwe wasanga ku layini, yali mulokole oba teyali mulokole? Mukyalo ono yali mulokole w'abakristaayo w'omu Church of Uganda, okitegeera, era yayagalanga nnyo Katonda. Kakati sigamba mbu mulokole nga ffe born again faith gye tuliko. Kyenjagala abantu mumanye nti aba generation eno nti Katonda si wa only this generation. No. Katonda, he is a God of all generations. Generations ezize mitwalo n'emitwalo gy'emyaka. Ngenda abalaga mu government y'eggulu bagintwalamu. Government y'eggulu. Ya. Emyaka n'emyaka, generations. Kubanga bwatu bwe yaŋŋamba Yesu nti there is generation and generation zijja nezigenda, zijja nezikola ki nezigenda. Era bw'otuuka mu department y'eggulu ya government bakulaga nti in this generation it was like this, kyali bwe kiti. Ate sina budde bungi musekendemu baba bamaze kulaga generation bwe zaatambula. Yeah. Amanyi lwaki nkubuuzizza era mu comments awo abantu bakomenti nga bagamba nti bo bamanyi nti buli agenda mu ggulu alina okuba nga mulokole. How true is that, since that gwe watuukayo n'olabayo? Let me tell you this. Kino kankibagambe bwe nti munkwate bulungi abalokole, kubanga nange ndi mulokole ate nkulidde mu church. Ekigambo nkisoma bulungi. Kyovola nakugambye bwe nyumya mboozi eno nyumya ku ggulu, si nyumya nti oba balokole ne batali balokole. Neera nkusobola kunnyonnyola nkugamba nti mulimu abantu abasitaani, okitegeera, ane nkugamba mulimu abantu nga bo bali awo tibaatulangako naye they have good hearts, okitegeera, they do good, bamanyi Katonda, bamumanyi. Naye enjawulo eri egi emu, mulimu departments zoyina okutuukamu ng'okoze ekintu kino kikolwa ky'obulokole, okitegeera. Bw'oyatula n'obeera omulokole mu departments zonna olaba eggulu lisooka ddene, nammwe nabo abo baba mu kifo mu nsi ndala naye mu ggulu, okitegeera. Wabanga ulira awo nnyonnyolawo bulungi Pastor Edward, nnyonnyola bulungi bwe nti ekintu ky'okubeera mulokole kyajja mu mirembe gya Yesu. Yesu bwe yajja, okitegeera. Naye bw'otambula bulungi mu Bayibuli abantu bonna baafukanga batukuvu, Katonda ng'abalonda bulonzi, okitegeera, nga sigamba nga bakonfesinze nti n'akamwa kaabwe. Kakati this generation, kubanga generation yali eyonoonese nnyo, kwe Katonda kusindika kwagala nsi n'asindika omwana we omu bw'ati kujja wano kola ki ku nsi kutaasa. You understand? Ekyo kitegedde nti kuva mu mirembe n'emirembe mwabangayo abantu ba Katonda, okitegedde, nga tosobola gamba nti emirembe egyo abantu baayatulanga. No, Katonda yabalonda nga ki bulonzi, okitegeera. Kakati abantu abo gye bali bulungi mu ggulu. N'abantu abamu abali wano ku nsi si bangi kale nga bugamba nti ne be basinga. Kati generation eno Yesu bwe yajja, olw'okwagala Katonda yali ayina kuffe, kubanga sawa zino sitaani yandibadde atambuza ebigere wano ku nsi, okitegeera, singa Yesu teyakola ki, teyajja. Kati buli mirembe oba gyejo mirembe, buli mulembe, every generation ebaako entegeka yakwo mu ggulu, ebaako system mu ggulu, ngeri gyakoze eki Katonda bw'atudde n'abantu be ne bakisengeka, okitegeera.
Katonda kyenjagala olina okumanya si Katonda nti muto oba is just God here nga gwoyinza omutwala aze God Katonda muwulira mumanyi. No, God ye yasookawo ku nsi, ye yabawo nsina ku nsi, ye yabeerawo nga tewaliiwo kintu kyonna. Okitegeera? Kati sometimes you don't need okumutwala nga kaanako Katonda. Anti kakati nze kyenjagala okumanya omulembe guno gwe tuliko Yesu yajja era tulina okwatula obulokozi. Emirembe giri gyonyonyodde nga abasiima busiimi abogambye muggulu gye bali abo nange ensolo kitegeera. Wenjagala otegeera Yesu yajja already, tulina okwatula obulokozi. Omukyalo ono kitegeeza yagenda okufa, Yesu yali yajja dda era ng'olina okwatula obulokozi. Question is, nsobola okuba wadde siri mulokole naye nga nkola ebirungi era nga Katonda mumanyi, wenfa ngenda mu ggulu, nsobola okugenda mu ggulu. Kyenjagala osooka omumanya. Nkimanyi bapastors bamu tebajja kukkaanya nange, naye kiri automatic nti omuntu aba ng'akoze ebirungi byokka nga si mubi, Katonda mumanyi era ajja kugenda, naye si bangi, tebali nnyo mu generation eno, batono. Naye bw'obanga okoze bulungi nga toli mulokole, you go, kubanga nkunyonyodde ekintu kino nti Katonda ye Katonda wa mirembe n'emirembe. Kyova olaba ne Yesu yagamba bamalaaya n'abenzi bali basooka ki mu bakabaka bwa Katonda. Kiyinza okuba kisoboka kubaawo. Teweewuunya n'osanga maama Fiina mu ggulu. Oyagala mama Fiina kyanage ndeka kubange kyeŋŋamba kikino ogezezzaako okupaintinga ekifaananyi n'ogamba zirongazi omuntu akola birungi ng'era amanyi Katonda gy'ali. Mukyala asiiba ayogera agamba wano yakimanyi Katonda gy'ali era ye yamutonda akimanyi. Kakati era asiiba akola ebirungi bye tulabako, naye abaana bayitaaga buyambi abayamba. Kati nze newe byendabanga ebirungi mu bulamu buno kisoboka seekanga nnyo nga ntuuse mu ggulu ng'atudde wali. Munansonyiwa naye Samike ansima nnyo, obanga wabaawo ebintu bimu byenjagala kubuuka. Mama Fiina musamize ekyo kyo buli omu akimanyi. Ne Sitaani alina what we call a photocopy, ebikola mugulu naye abikopa. Kitegeera akola photocopy yennyini kituufu, asobola kugaba, asobola to do everything, but he's not he is working for devil. Ali musamize oyo tajja agenda. Omuntu gwe njogedde ye muntu gwe gwomanyi ku kyalo oba ewammwe, omuntu nga olabira ddala alina omutima omulungi ng'ogamba eyo nnyumba oba ndokole oba ng'oluddayo naye emyaka omumanyi bulungi, okitegere nga tayatulanga naye ng'olabira ddala ekintu kyakola mulokole. Ali ne weesanga omuntu omulokole oli kye yandibadde akola ate mulokole yakola ki? Sigamba nti buli mulokole agenda mu ggulu, ekyo kimanyi? Mbadde manyi tokimanyi. Ekyo nkimanyi, si buli mulokole nti agenda mu ggulu. Very well. Si buli mulokole nti ajja agenda wa mu ggulu. Ebikolwa byaffe bye biditamininga eggulu. Yes. Era awaliwo ne Bayibuli wegamba muli balabira ku ki? Naye bw'osoma olwo lunyiriri lugamba nti
omulokole olimulabirira ku bikolwa byabwe. Yesu yennyini yakyogera, teyagamba omulokole alirabirwa ku ki, ku bikolwa byammwe. Okitegeera? Yes, nakugambye empeera eri bagioninga kusinziira ku bikolwa byo. Okitegeera? Nze mbadde mmanyi n'oba nga okola bulungi butya, ng'era ne Katonda omanyi gy'ali, ng'oli oyo famire ku kyalo gy'oyogeddeko nga ffenna tugimanyi yeeyisa bulungi. Nze mbadde mmanyi oba toyatulanga bulokozi eggulu tojja kgendayo. Nze kye mbadde mmanyi era awo wontereezezza. Kati kankubuze nange, kakati yono omulokole yeyatula ng'agenda mu geyeena, ye obadde omulowoozaako? Nziraamu wayatula naye ate ogenda mu geyeena. Katulina ebintu bibiri, tulina eyayatula naye ng'ebikolwa bye, tulina ataayatula naye ng'ebikolwa bye bya bwakatonda. Mulokole kirowoozeeko, nkimanyi ekigenda kugira abantu bangi naye tukitaddewo, tutogera ffe mazima, si we kiri? Nze byenjogera wano sigamba nti nina okubinoonyereza, era ndaba ne Bayibuli. Nze Katonda kyeyampa, kyeyaŋŋamba kyenina okwogera, kyenina okola ki, oba owakanye oba towakanye, kati ojja kwesanga gwe pasita ogenda kumpakanye ate nga gwe kennyini gwagenda mu muliro. Okitegeera? Olw'ebikolwa byo. Okitegeera? Tetuli wano kudifendinga balokole. I'm not here to defend the born agains. Yeah, I'm here to speak what God is saying. Katonda byagamba. Okitegeera? Kyovula nakugambye sometimes ojja kwesanga nga it is hurting, sometimes nga kitiisa, sometimes nga kikuwasanyi. Okitegeera? Naye twabuuse olutalo tetwalwogedde, twalukonyeeko. Kyenkugambye nti buli wonnyonnyola, era nze abo banansonyiwa munnaye batera okunnumba, naye nze buli wonnyonnyola ekintu ne nzijukira omuntu eyabuze ekibuuzo in relation to what you're talking about. Nja kukibuuza ekibuuzo, bwe tumala okukibuuza tulyoke tuddeyo. Kati tubadde tuli ku ekyo eky'obulokole, ne nzijukira nti waliwo eyabuuza nti omukadde oli gwe wasanga ku layini yali mulokole. Kati ekyo tukizzeemu, kati tuddeyo. Kati tubadde kyobola nabagambye Samike antwala ne tudda. Kati mukudda wano jjukira ebibuuzo by'abambuuziza birina ngeri gyebikola ki, naye era alina okumbuuza kubanga ye ayagala naye kuyiga amanye. So bwe tutuuka wano eyo ku red, ku lutalo jjukira eno oba wajjudde dda. Eno mu nsi y'omwoyo bw'oba ku lutalo ng'oyokya maanyi g'ekizikiza, okuba misambo, okuba sitaani. Kati you came this way all along with God. Ebyo byenjogera biri mu nsi y'omwoyo, eziri colors. When you do it, Katonda bw'akwegattako awo, you move with it, you stand on the red color. Muyimirira awo. Bamalayika bo ababo aba concerned with the battle bajjaawo ne bapickinga energy, ne batwala ne bagenda ne bakuba n'okuba. Ng'oyinza okulowooza nti oli mu kusaaga, oyinza okuba n'oyeera kyalo kiramba n'olaba nga mizimu ogikubye gyonna giri flat. You understand? Lwakuba gwoba tolaba obeera wano ku nsi nga weekalakaasa. If God can only open for you n'olaba what is going on. Okitegeera? Gwe abalabe bo boyina liringa gwanga ddamba mu nsi y'omwoyo. Those enemies concerned of you, devil wa commandinga balinga gwanga ddamba emizimu egyo we gikuyikira. Okitegeera? Kati the angels
bali bakuvunaanako mu lutalo they come gobeeraawo ne Katonda nga oli awo ku maanyi ago bajja nga bapiikinga nga they pick and they take until lutalo we luggwa n'owangula olutalo we luggwa bonna bajjaawo ne bavuunama awo woyimiridde ne Katonda bwe bamala kuvuunama olutalo nogenda n'okola ebirala kyova olaba muntu yawangudde nolaba nti muntu oyo yawangula Katonda bannaye alina obujulizi. Testimony is a very big thing in heaven. Eri mu bakabaka bwa Katonda obujulizi kyamaanyi nnyo, kyamagero kyamaanyi nnyo, kikyasinze ebintu byonna by'owulira wano ku nsi. Kakati awo ne tuvaawo ekyo just kibadde kitundu kubanga nalabye nga their sectors zaali sectors 10 twayogerako sectors nga 2 mu ggulu lyokubiri kati ezo sectors zenjogeddeko kale tutusizawo kale 4 kati tugenda mu ggulu lyokusatu kubanga mubadde mu kirinze kino kakati tugenda mu ggulu lyokusatu naye bagamba wali we twasigala nti wano kuva ku musaayi gwa Yesu we bandaga nti abamalayika baaliwo nga beetika omusaayi eri mu nsi y'omwoyo gwogera byowulira kale kankugeriganye ku nsi wano waliwo abagaga bowulira nti abakyebaka bw'atakana ne bakamugamba daddi wansaddaaka situka ogenda okole n'ateebaka. Have you ever had such kind of stories? Wabiwulira? So musaayi gukola ki? Gwogera. Kati ogwo musaayi gwa Yesu Kristo gusobola kwogerera okitegeera ne gukunaaza ate omusaayi. Kakati we tugenda ne tuvaawo biri mwabitegedde bya wansi y'ensi mwabitegedde ne tuvaawo ne tugenda. Kati bwe twali tugenda ne tusanga olusuku olunene ensi namba nayo olusuku nga bagamba olusuku lwa Eden gye tuwulira olusuku lwa Eden ne tulitambula nga terugwayo nebuza oba leero tuli kuki naŋŋamba mutabani ngenda akulaga ati kati ndowooza baba beetaaga naawe ocommunicatinge olaba nga mutambudde nnyo n'ocommunicating okitegeera. Kati ne tutuuka eyo olusuku ne tubeera nga balwambuka ne tusanga ate ennimiro ne tusanga ng'ennimiro eriko ebibala nga nnimiro nakyo eringa nsinamba. Olusuku tuluvuddemu luli part of lusuku nga lusuku tuluvuddeko. Kati teyendaganyo ekiri mu lusuku kubanga buli kadde bw'otuuka mu department eyo kitwala more than to record the whole story okitegeera. Kati bimu abatayagala akola ki mbitwale. Kati nentuuka awo ku gundi ku nnimiro ennimiro baba nga yakola bweti ennimiro nayo nga nnene. Kati ne tutambula ne tugenda baba ne tusanga abakozi mu nnimiro abamu basitwagolinga kulinnya waggulu kujjayo ebibala, abamu ennimiro zaabwe ebibala biri awo kumpi banoga bunozi ne bateeka mu bibbo ng'osanga alina ebibbo bisero bingi, ng'abamu osanga ng'atoyiringa yeetiisa omugugu gw'ebibala, abamu ogenda kusanga ng'akutte ekisero kyerere alotayiringa atambula nga tamanyi kyakola tamanyi jadda nga tamanyi jadda. Kati ne tutuuka nagamba sooka opiikinge kiri ekibala nenkigenda nenkijjayo nenkireeta naŋŋamba kyali kibala ki? Kibala kyali bannaye ebintu by'omwoyo temubigeregeranya n'ebya wano. Kibala kyali nga kiri yellow nga as if it is ready to eat kitegeera, naye nga munda kiringa kirimu amaanyi ageetooloola. Kati ne tutuuka ne tutuula
we twatula n'anyumiza n'angamba mpa ekibala ekyo n'enkimuwa n'angamba olaba oli musajja omulaba nti mu kisero alinamu ebibala bimeka mbu 2 n'angamba kati oli omulaba nti mu kisero alinamu bimeka nti tewali n'angamba oli musajja omulaba nti mu kisero namuga oyo alina ebisero bingi n'angamba bw'otyo bwe kiri mu nsi ya wansi webwammwe eyo nti bw'okola n'okola for example wano okununula emyoyo kugijja mu nsi ya sitaani bw'okola n'oyoola bantu 1000 byebisero ki byoba oyodde okitegeera n'angamba nti katoono omulaba nanzigirayo omusajja omu ng'atambula n'akazindalo ng'abuulira enjiri mwaka ku mwaka nga teri muntu alokose ye muntu ono abadde atambula ng'agamba munayinza mbuulira enjiri munayinza ndi mubuulizi waki w'enjiri badde mmanyi nze wembuulira enjiri sinza alokola Katonda yalokola so wembuulira enjiri mbasikoze ogwange Katonda yalokola naye Katonda akozesa ffe Katonda yakozesa ffe gwe tekijja tojja kubeerawo ng'oli mu buzibu enjiri n'ogenda ng'obuulira enjiri ng'ogamba gwe mutalokoka mugenda mugeyeena mwe basiru mmwe bwe mbanga muganye kulokoka nange mbivuddeko mbuulira ani agenda kulokoka kiza omusajja atera kubeerawo ku abeerako ku Jinja Road awo alawundi awo nga Jinja Road akeera kumakya aba yazze dda ku luguudo abuulira njiri naye abuulira waavuma abayita mu takisi laba oli wasamaala tamanyi ti Mukama amwagala kati waba onnyonnyoddewo batyo namulabako kati g'ogenda wa nga tosabye Katonda nogaye kati anansikiriza atya nze okukkiriza Katonda wemba siri mulokole kakati God is love Katonda kwagala kaso obeera n'okwagala obeera ne Katonda okitegeera bobo for example kubanga Samike yangambye ngeregeranye bantu bategeere bobanga wafunye omukyala mukyakyo omulabye muwala akubye ku worship team ogamba mutima oyo ye mukazi wange kati abantu abamu mubonabona naye Mukama mpa omukyala Bayibuli egamba oyo alaba omukyala afuna okuganja maaso ga Katonda okitegeera Mukama mpa musajja how kata Mukama twagala Mukama yaba atunoonyeza nina story blaza yali yegomba muwala naye nga tamugamba era mukyaki tamugamba nga ko maybe muwala gwe I love you njagala njagala kuwasa kati yabeera yegomba muwala ate nga muwala naye asaba Katonda naye Katonda mpa omusajja asagala akadiwa ne wajja omusajja gali serious n'alyoka akwana omuwala naye nga mulokole bajja Justin mukuweereza omusajja n'alaba omuwala agamba ono yono yenyini mulabye olwo ffe ne tusigalawo abaali beegomba obwegombi blaza yajja gyendi nkaba olunaku lwe bayanjira omuwala mu kyaki blaza yakaaba amaziga najja gyendi ne mugamba let's pray Mukama agenda kuwa omuntu ki omutuufu but to speak you speak gwe oli muzindalo gwa Katonda ye Katonda is a spirit he can't speak by himself the way he speaks by himself bye bino byolaba nti nava mu bulamu bwaki bw'omubiri buno okitegeera teweekwasa Katonda mbu Katonda yakyusa yalokola kituufu that is the Bible but still ekigambo ekyo kiri mu Bible kikyo kubanga if someone sits on that word natakola kyalina okola because of, according to the word ekyo Katonda kyayogedde tebijja akola ojja kusigala nga munafu oli awo Katonda yakyusa munaye Katonda yalokola kale nga we tutudde wano katebe mu studio wano
nga sivaawo Katonda yakyusa munaye yalokola nenvaawo nenzira waka namaze Katonda yakyusa yakola ki? Who is going to change? Tokola ate ako kaleese kola bwoti Katonda ajja kumpa ssente naye tokola kati aziyiseewa. Nnaku zino munaye neebaza abalokole most of more than 100 phones ezankubidde, most of them they are born again and they are abroad. Abadde bawatchinga eno film. Really, I appreciate for that. Naye ate wakyaliwo ekimu kye balina okumanya nti not everyone they trust to send money is of God. Kyovola abasente zaabwe abamu most of stanazimira n'akomawo nga akoledde bwereere. You understand? Ekyo kyo nkibeebaza nga ndi mu kamera nti anyway ene pastor nga tatabuulira abaana okugenda kukola oyo pastor Katonda amulaba. Kyogere ddala nti oyo taba pastor. Gundi tonkubye emigo. Ebyaddala pastor tagamba abantu kukola abaako question mark because abantu ne banaamala okusaba era nga mu mwoyo nga tutukudde, omubiri guno ogenda kwetaaga emmere, omubiri guno gulina gye gwebaka gusasula rent, omubiri guno gulina abaana balina okusoma, omubiri guno gulwala gulina okujjanjabwa. Kati oba oyagala babeerewo batya? Olaba, whatever you do on this earth, for example nga wegamba Adam alina okulya nga byaki bya ntuuyo. Adam was kubanga nze namulaba. Adam teyazaalibwa, Adam yatondebwa. Adam teyali mwana muto mu bebi bamulere mbakule kibebi bobo kyali kibebi kya Katonda. Katonda yamutonda butonzi, Adam natandikirawo kulya. Naye wano the whole story mugimanyi ne bagamba nti alina okola nga ki, alina okulya ku ntuuyo ze. Okitegeera bw'obanga mulokole nga toyagala kulya ku ntuuyo ze ogw'omusango, because abaana we bakaaba waka mpeerayo ebeera etemwako. Ate wemba nkola naye nga tebigenda bulungi, abaana era we bakaaba empeerwa yange etemwako. Fear of God is the beginning of wisdom. Yakangamba direct nga tuli ku kibala. Yangamba okutya Katonda amagezi wegakola ki wegasookera. Era n'angamba gwekyolowoozeza ku nsooko n'obeera ku ekyo ku kikadde ojja kusigala ng'otudde ku ki kwekyo kikadde.